إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Abuluganda bibitibwa abalungi ne banyinaza bibitibwa abalungi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tubalamusako nate amachaga olwaleero biidhnillahi tabaraka wa ta'ala munaku lwaffe olw'ekitiibwa biidhnillahi azza wa jal, era nga tubaako ne betujjukanya nga tetunaba kubeera nga tubuuzaganya ku bibuuzo bikwata ku ddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala n'okwanukulibwa kwabyo. Tubaako bye twegasa nabyo biidhnillahi tabaraka wa ta'ala mu bulungi bw'emirimu obutuufu, sahihu fadaili al-a'mal, obulungi bw'emirimu obutuufu. Amakulu nti obulungi bw'emirimu obwo nga bulina obujulizi obutuufu obuva ku mbaka sallallahu alaihi wasallam, era okuva mu kitabo kya Allah tabaraka wa ta'ala. Olwaleero tuli mu mwezi gwa Allah azza wa jalla ogwa Muharram gwe tulimu, era ng'olwaleero ennaku z'omwezi nnya omwezi ogwa Muharram biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Saba Allah azza wa jalla atuwa obulungi bwago, ate era atukuume, atakkirize ne byonna bye tunaakoleramu biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Kakati Allah azza wa jalla tabaraka wa ta'ala mu kusaasira kwe eri abaddu be yabateerawo mu buli kusinza oba mu buli ibaada yonna gye bakola, yabateerawo mu buli ibaada ezaalaalikibwa Allah ziyatulalika tabaraka wa ta'ala, yagendanga atuteerawo ibadati muzo okuva muzo zennyini nga za sunna nga za kyeyagalire, nga n'ebiseera ebisinga obungi ez'ekyeyagalire ezo eza sunna ezo zijjuza ziri ez'etteeka bwe ziba oluusi nga teziteredde nga bweri embeera zaffe ng'abatonde. Kyoluusi ibadati Allah azza wa jalla ziyatulagira ez'etteeka oluusi tezitereera. Kati Allah kumukusaasira gwe tabaraka wa ta'ala mwana watto n'abeera nga atuleetera tabaraka wa ta'ala oba abo atusizaawo ibadati eza sunna okuva mu ezo ezaalaalikibwa zibeere nga tujjuza nazo ebitulituli oba amabangabanga agabatigateredde mu ibadati ziri ezaalaalikibwa biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Kakati n'okusiiba bwekuti bwe kuli mwana watto Allah tabaraka wa ta'ala yatulagira okusiiba okwa etteeka, nga okusiiba okwo mwana wattu tusiba omwezi gwa Allah ogwa Ramadan gwe tusiiba nga gwonna tugusiiba nga mulamba, olw'ensonga nti Allah azza wa jalla yalagira tugusiibe tabaraka wa ta'ala. Kati ate najja n'atuteerawo n'ensiiba eza sunna ezitalina manzaani, ng'ensiiba ezo mwana wattu Allah tabaraka wa ta'ala asaasira nazo omuddu tabaraka wa ta'ala, oba oliawo najjuliriza nebiba tebiteredde bulungi mu Ramadan, n'okufuna empeera ng'ez'omuntu asiiba ensiiba eza sunna biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Kakati ensiiba ezo zimanyikiddwa bulungi biidhnillahi tabaraka wa ta'ala mu nnaku n'emyezi wa hakadha. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yayitirizanga nnyo okusiba omwezi gwa Sha'ban, yayitirizanga nnyo okusiba omwezi gwa Muharram, yayitirizanga nnyo okusiba ennaku essatu mu buli mwezi mu myezi gyaffe egy'Obusiraamu, yayitirizanga nnyo okusiba olwokuna n'olw'emmande, yayitirizanga nnyo okusiba ennaku omukaaga nga tumaze okukola nga tumaze okusiiba Ramadhan. Ezo ne ensiiba ezo zonna mwana wattu omubaka sallallahu alaihi wasallam yazekwatangako nnyo era yazisiibanga nnyo alayhi salatu wassalam. Tegereka Buganda hakadha. Kakati
nga wal hikma min dhalika nga nemu kubigendererwa mu Allah tabaraka wa taala okutirawo ensiibe ezo nga tumaze okusibala manzaani obanga tunaba kusibala manzaani kibere annahu yakunu baina yaday ramadan karawatib baina yaday alfarida kokubera nga okusiba mwezi gwa shaabani mathalan shaabani gwe mwezi gw'omunaana nga tunatera okusiba ramadan kati nekibera nga nti kugamba ensiibe ezo ziringa esunna eza qabliya ne baadiya amakulu ti shaaban jiringa sunna ya ramadani eya qabliya ashtegedde kati atojja kuzako omwezi gwa ennaku omukaga zisibibwa mu shawwal ashtegedde ennaku 10 ennaku omwezi zetusiiba mu dhulhijja ennaku zetusiiba zonna omuntu zabasibye mu mwezi gwa muharram nekibeera nga ezo zibeera baadiya ashtegedde kugamba ramadan ena baadiya ne qabliya konna kusasira kwa Allah tabaraka wa taala tegereka buluganda naam wa min dhalika iranga ne mu nsiba zetusiba eza sunna kwe kusiba mwezi gwa Allah ogwa muharram segedde wa shahrullahi almuharram huwa ma baina dhulhijja wa safar ngano mwezi ogwo guli wakati wa dhulhijja ne safar gwe gokubiri omwezi gwa muharram gwe gusoka mu mwaka tegedde iranga mbaka sallallahu alaihi wasallam yagogera ko nga agamba nti afdalu siyami ba'da ramadan shahrullahi almuharram nti omwezi ogusinga obulungi ombaka sallallahu alaihi wasallam agogera ko nti okusiba okusinga obulungi nga manzani ewedde kwe kusiba mu mwezi gwa Allah azza wa jalla ogwa muharram shahrullahi almuharram mwana watu nti okusiba okusinga obulungi nga ramanzani wedde nga gitumaze okuba amabega sura Allah kirize tabaraka wa taala kati okusiba okusinga obulungi nga ramanzani wedde kwe kusiba mu mwezi gwa Allah tabaraka wa taala gubaita al-muharram gwe tulimu gwennyini ngero olwaliro ennaku z'omwezi zirinnya ero mbaka sallallahu alaihi wasallam ayongera okwogerako mu hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu eri mu sunan ibn Majah ngagamba Abi Hurairah agamba nti jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam omusajja yajja eri ombaka alayhi salatu wassalam faqala nagamba nti ayu siyami afdalu ba'da shahri ramadan owange ombaka mu kusiba kyo okusinga obulungi nga tumaze okusiba omwezi gwa Allah gwa ramadan ombaka namugamba nti shahrullahi alladhi tad'unahu almuharram kusiba mu mwezi gwa Allah azza wa jalla ogugumuita ogwa muharram wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan okusiba okwo okusiba obusobozi bwonna yobosobodde biidhni tabaraka taala enaku zobosibye nenga wayataakadu an yasuma minhu al-ashir okusiba olunaku olw'ekkumi mu mwezi ogwo mwana wattu kwanywera nnyo era nga kwakakata nnyo ova ku mbaka sallallahu alaihi wasallam era nga oba okusiba olw'omwenda n'olw'ekkumi oba olw'omwenda n'olw'ekkumi n'olw'ekkumi n'olumu nga bwetugenda okulaba abamanyi babikitiibwa oba tutemeratemera ensiiba za mwezi gwa muharram oba ensiiba ezo nnaku ezo biidhnillahi tabaraka wa taala wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan kati nnaku ezo zonna mwana wattu muzimu ku nsiba zirina eza sunna kwe kusiba omwezi ogwo ogwa muharram oba kwe kusiba mu mwezi gwa muharram biidhnillahi tabaraka wa taala wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kati ومن الأيام التي يسن صيامها نمنكو إذن السنة كبيرا تزيسيبا ومن يوم عرفة واليوم العاشر من شهر المحرم كوكسيبا أموزيقوا عرفة أو كوكسيبا نقول عرفة نوكسيبا نقول بكمي مموزيقوا محرم بحديث أبي قتادة كل حديث أبي قتادة جتوار بدأ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مزمن بكى صلى الله عليه وسلم أقام باتيا واجتوى صلى الله عليه وسلم واجتوى أقام عليه الصلاة والسلام حديث أبي قتادة نوقع حديث إلي الصحيح بإذن الله تبارك وتعالى وبكى أبي قتادة أقامت أن النبي صلى الله عليه وسلم مزمون بك عليه الصلاة والسلام سئل عن صوم يوم عرفة يبوزي وككسيبا ونكروا عرفة برونجي تشوبروليمو قبل يتوابوا لبا بك نقامت يكفر السنة الماضية والباقية الله عز وجل أو كسنوا
amazambi gwakola omwaka ogwakulembera n'omwaka ogenda okubeera nga gujja mu maaso gwe bulungi buli mu kusiba yomu arafa nga twabulaba. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Al-madiya yani allati intahat, omwaka oguwedde n'omwaka ogenda okujja mu maaso. Naam, kakati omwezi ennaku ezo oba olunaku olwa Arafa Allah azza wa jalla wakitiibwa era wakisa okubeera ng'omuntu alusiiba Allah amusonyiwa tabaraka wa taala emyaka ebiri, amazambi ga myaka ebiri amatono, amazambi ga myaka ebiri amatono si amanene gakaŋŋaŋa geetaaga tawuba nga bwe twakiraba biidhnillahi tabaraka wa taala. Amma amatono Allah tabaraka wa taala agakusaasira tabaraka wa agakusonyiwa olw'emirimu gino gy'ozza okola era nga mwana wattu n'amakubo g'emirimu agasanguzawo amazambi amatono makubo mangi Allah ge yatuteerawo tabaraka wa taala. Wasu'ila an sawmi yawmi Ashura, era omubaka sallallahu alaihi wasallam n'abuuzibwa ku kusiba olunaku olw'ekkumi mu mwezi gwa Muharram. Olunaku olw'ayita Ashura lwe lunaku olw'ekkumi, al-yawm al-ashir fi shahri llahi al-Muharram, lwe lunaku olw'ekkumi mu mwezi gwa Allah ogwa Muharram, lubayita Ashura. Qala omubaka agamba sallallahu alaihi wasallam ng'abuuziddwa agamba nti yukaffiru sanata al-maadiya, Allah azza wa jalla akusonyiwa amazambi ga mwaka guwedde, omwaka oguyiseeko. Tulabye yawmu Arafa Allah akusasira oba akusonyiwa amazambi ga myaka ebiri, naye olunaku lwa Ashura Allah akusasira n'akusonyiwa amazambi ga mwaka gumu. Kitegeeza ki? Kitegeeza fahuwa aqallu ajran min sawmi yawmi Arafa. Kitegeeza nti empeera z'olunaku lwa Ashura ziriko wansiko okusinga empeera za yawmu Arafa, kulwokubanga yawmu Arafa Allah azza wa jalla akola ki? Akusasira amazambi ga myaka ebiri, so nga ate Ashura Allah akusasira amazambi ga mwaka gumu gwokka oguyise emabega. Kyokka nga ate kiba kigwana an yasuma ma Ashura tasu'a, kwe kubeera ng'omuddu aba akubirizibwa okusiba omwezi okusiba olunaku olw'omwenda n'olw'ekkumi, okusiba olw'ekkumi n'olw'omwenda, okusiba olw'omwenda n'olw'ekkumi. Lwaki? Kulwokubanga omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti la in baqitu ila qabilin la asumanna at-tasi'a yani ma'a al-ashir. Omubaka sallallahu alaihi wasallam agamba nti singa naasigalawo omwaka ogunaddako nja kubeera nga nsiiba olunaku olw'omwenda n'olw'ekkumi, khilafan lil yahudi, okwawukana ku bayahudi, kubanga abayahudi baalinga basiiba mu olunaku lwa 10 lwokka. Kati omubaka sallallahu alaihi wasallam okwagala okubawukanako n'abeera nga yagamba nti singa Allah nampangaza okutuuka omwaka ogujja nja kusiba olunaku olw'omwenda n'olw'ekkumi nga njawukana ku bayahudi engeri gye balusiibamu. Kati tusiba olunaku olwo kubanga omubaka sallallahu alaihi wasallam yalusiiba era n'alagira okubeera nga tulisiiba biidhnillahi tabaraka wa taala, era n'alagira okubeera nga tusiba olunaku olunaku nga tusibayo olunaku nga tunasiba Ashura olunaku olw'omwenda n'olw'ekkumi mukhalafatan lil yahud, okubeera nga twawukana ku bayahudi. Lianna yawma Ashura kubanga olunaku olwa Ashura yani yawmul ashir min Muharram, lwe lunaku olw'ekkumi mu mwezi gwa Allah ogwa Muharram, lwe lunaku Allah azza wa jalla anja Allahu azza wa jalla fihi Musa wa qaumahu, lwe lunaku Allah tabaraka wa taala luyataasa Musa era luyawonya Musa n'abantu b'ekibiina kye abaamukkiriza, wa aghraka Fir'auna wa qaumahu, Allah azza wa jalla n'abeera nga yazikiriza Fir'auna n'ejje lye. Fakana al-yahud yasumunahu shukran lillahi tabaraka wa taala. Kati abayahudi balinga balusiiba nga kwebaza Allah tabaraka wa taala olw'ekyengere kye eky'amaanyi ekya Allah azza wa jalla okubeera nga yawonya ejje lya nabbi Musa alayhi salatu wassalam n'okubeera nga yazikiriza n'awangula n'asaanyaawo ejje lya shaitan eya Fir'auna n'abantu ba Fir'auna. Kati anja Allahu azza wa jalla Musa wa qaumahu wa aghraka Fir'auna wa qaumahu, Allah tabaraka wa ta'ala yabeera nga ataasa Musa n'amuwonya n'ejje lye oba n'abantu be n'ekibiina kye, ali n'azikiriza Fir'auna al-la'in n'ekibiina kye. Fahuwa ni'matun 'azima, mazima ddala kyengera kyamaanyi ddala ekitagambika, era abayahudi basibanga olunaku olwo. Era omubaka sallallahu alaihi wasallam mu hadithi ya Ibn Abbas, omubaka sallallahu alaihi wasallam yajje Madina. Bwajje Madina wajada al-yahuda yasumuna yawma Ashura, yasanga abayahudi basiba olunaku lwa Ashura olw'ekkumi mu mwezi gwa Muharram. Fasa'alahum an dhalika,
ombaka n'ababuuza ku ekyo lwaki musiba olunaku luno, lwaki musiba olunaku olwa Ashura, olunaku olw'ekkumi omwezi gwa Allah ogwa Muharram. Bamugamba nti hadha yawmun, mazima luno olunaku oba lunaku olwo najja Allahu Musa wa qaumahu, olunaku olwo Allah tabaraka wa ta'ala yawunyezaako Musa n'abantu b'ekibiina kye, wa ahlaka Fir'auna wa qaumahu, n'abeera nga yazikiriza n'asaanyawo Fir'auna n'ejje lye. Fanasumuhu shukran lillah, bamugamba nti olunaku olwo tulisiiba kwebaza Allah tabaraka wa ta'ala olw'ekyengera ekyo. Faqala, ombaka n'agamba bonnambiro n'agamba nti nahnu awla bi Musa minkum, osegedde n'abagamba nti nahnu awla bi Musa minkum, mazima ddala ffe abasiraamu, ombaka agamba abayahudi nti ffe tusinga okubeera okumpi ennyo era ffe tusinga okubeera n'akakwate ku Musa alayhi wassalamu minkum, okusinga mmwe. Otegedde lwaki? Lianna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, olwokubanga omubaka sallallahu alaihi wasallam walladhina ma'ahu, n'abo abali naye abakkiriza omubaka sallallahu alaihi wasallam, nabbi alayhi salatu wassalam n'abakkiriza abaaliwo ku mulembe gwe, naffe abaliwo kati n'abalijja, awla nnasi bil anbiya'i sabiqin, bebasinga okubeera n'akakwate n'okubeera okumpi ennyo ne bannabbi abaakulembera. Tegedde ekigambo ekyo. Abayahudi bagamba nti tusiba olunaku olwo olw'okubanga Allah tabaraka wa ta'ala yawunyezaako nabbi Musa n'ejje lye, ate n'azikiriza Fir'auna n'amagye ge, kati tulusiiba nga kwebaza Allah tabaraka wa ta'ala. Mbaka n'abagamba nti nahnu awla bi Musa minkum, ffe abakkiriza ffe tusinga okubeera okumpi ennyo, ffe tusinga okubeera n'akakwate ku nabbi Musa alayhi salatu wassalamu, so si mmwe. Ffe tubasinga okubeera nga tuli kumpi naye, era ffe tusinga okubeera nga tuli n'akakwata okusinga mmwe. Lwaki ombaka ayogera bw'atyo? لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلوكبانغو مبكى عليه الصلاة والسلام والذين معه نابو بيالين بو نابا باليو الواليرو نابا بالي جبك الله والزينجا كنسي تبارك وتعالى أبكرز الله عز وجل نبك محمد صلى الله عليه وسلم أولى الناس بالأنبياء السابقين بباشنغو كبيرو كومبينيو بباشنغو كبيرو ناكا كواتي كبا النبي آبا كوليمبيرا ngombaka tanajja sallallahu alaihi wasallam. Allah kyagamba azza wa jalla musatu al-Imran aya yankaga munana, Allah gamba inna awla an-nas bi Ibrahima lalladhina ittaba'uhu wa hadha an-nabiy walladhina amanu wallahu waliyyul mu'minin. Allah gamba tabaraka ta'ala okakasa ensonga ya nabbi sallallahu alaihi wasallam ajogeddeko wano. Allah gamba nti inna awla an-nas bi Ibrahim, mazima ddala abantu abasinga okubeera okumpi ne Ibrahim, abantu abasinga okubeera n'akakwate ne Ibrahim alayhi salatu wassalam, lalladhina ittaba'uhu, beba bamugoberera ne bamukkiriza. Lwaki? Yali nabbi waabwe, kati bebasinga okubeera okumpi naye kulokubanga bamugoberera ne bakkiriza Allah tabaraka taala ne bamukkiriza, kati bebasinga okubeera okumpi naye era bebasinga okubeera n'akakwate kuye kubanga yali nabbi waabwe. Walladhina wa hadha an-nabiyyu, noyo nabbi alayhi salatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yasinga abantu okubeera n'akakwate n'okubeera okumpi ne nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Walladhina amanu, naba abakkiriza Allah tabaraka wa ta'ala ne bakkiriza Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bebasinga okubeera okumpi ennyo n'okubeera n'akakwate ne nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Wallahu waliyyul mu'minin, mazima ddala Allah azza wa jalla mukwano gw'abakkiriza era yamutaasa w'abakkiriza era yali kubakkiriza tabaraka wa ta'ala. N'olwensonga eyo ffe abakkiriza okuva nabbi yatumwa sallallahu alaihi wasallam, basahaba ne bamukkiriza ne batabi'una ne batba'u tabi'in n'abalongofu abajja mu ngeri eyo paka n'olwaliro paka Allah lwayinirizawo enkomerero, ffe tusinga okubeera okumpi ennyo era n'akakwata akasinga okweraka okumpi ne bannabbi abaakulembera. Kati Abayahudi bagamba nti bo basiba olunaku olwo olwokubanga Allah azza wa jalla luyawunyizako nabbi Musa n'ekibiina kye era n'azikiriza Fir'auna n'ejje lye, tibasiba kwebaza Allah tabaraka wa ta'ala. Kati ffe mimbabi awla ffe tusinga okubeera okumpi ne bannabbi abo abaakulembera. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kati fa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahaqqu bi Musa min al-yahud, omubaka sallallahu alaihi wasallam yasinga okubeera okumpi ennyo ku nabbi Musa okusinga abayahudi. Lwaki? Lianna al-yahuda kafaru bihi, kulokubanga abayahudi bawakanya ne bakafuwalira nabbi Musa alayhi salatu wassalam, wakafaru bi Isa, ate ne bakafuwalira ne bawakanya nabbi Isa alayhi salatu wassalam. Kyokka ate wakafaru bi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, era ne bakafuwalira nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam.
kati ensonga lwaki ffe tusinga okubeera okumpi ne nabbi Musa alayhi salatu wassalam lwaki kulwokubanga abayahudi bakafuulira nabbi Musa alayhi salatu wassalam tebakomoko ne bakafuulira nabbi Isa alayhi salatu wassalam tebakomoko ne bakafuulira nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam tebamukkiriza kati omubaka sallallahu alayhi wasallam faswamahu nasiba olunaku olw'ekkumi wa amara an-nasa bisiyamihi era nalagira n'abantu okulusiiba olunaku olw'ekkumi olwo abayahudi baali basiiba okitegedde okujjako nti omubaka sallallahu alayhi wasallam yalagira okubeera nga twawukane ku bayahudi abo baali basiiba olw'ekkumi lwokka omubaka sallallahu alayhi wasallam n'alagira okubeera nga tusiibe nga twawukana ku bayahudi abo kulwokubanga omubaka yagamba nti singa naawangaala paka omwaka ogunajja nja kusiira olunaku olw'omwenda n'olw'ekkumi wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan ngekyo omubaka akikola khilafa lil yahudi oba okusiiba olw'ekkumi okusiiba olw'omwenda n'olw'ekkumi n'olw'ekkumi n'olumu oba okusiiba olw'ekkumi n'olw'ekkumi n'olumu oba okusiiba olw'omwenda n'olw'ekkumi n'olumu ng'abamanyi ngeri gye batemaatema biidhinillah tabaraka wa ta'ala abamanyi bagamba nga batemaatema okusiiba olunaku olw'ekkumi nga Ibn al-Qayyim nabalala rahimahullah tabaraka wa ta'ala rahimahumullah tabaraka wa ta'ala bagamba nti anna siyama ashura thalathatu aqsam okusiba olunaku lwa ashura balutimaatibamu emirundi esatu ekisooka ensonga esooka annasuma ashura wa tasi' wa hadha al-afdalu al-anwa' kwe kusiba olunaku olw'ekkumi n'olw'omwenda amakulu kwe kusiba olw'omwenda n'olw'ekkumi mwezi nga tugoba okusiba olunaku olw'ekkumi mwezi guno ogwa Muharram lwaki kulwokubanga omubaka yagamba nti bwe naaba mpangadde paka omwaka ogujja nja kusiba olw'omwenda n'olw'ekkumi tegedde la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi' ay ma'a al-ashir Allah banaba mpangaziza paka omwaka ogujja nja kusibira ddala omwezi nja kusibira ddala olunaku olw'omwenda n'olw'ekkumi ekyo lwaki nabbi akikola khilafa lil yahudi kwawukana ku bayahudi olw'ensonga nti bo baali basibanga lwa kkumi lwokka kati omubaka sallallahu alaihi wasallam okwagala okubawukanako n'agamba nti tusiibe olw'omwenda n'olw'ekkumi wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan oba annasuma ashura wal hadi ashar kwe kubeera nga okusiiba olw'ekkumi lwonnyini n'olw'ekkumi n'olumu era nga kitugobereramu kubeera nga twawukana ku bayahudi wa hadha duna al awwal okona okusiba kuli wansiko mu bulungi okusinga okusoose kuli kuba kuli kwe byebigabo bya nabbi sallallahu alaihi wasallam byennyini otegedde okwawukana ku bayahudi kyekigambo kikigamba nti la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi' kati wano okusiba olw'omwenda n'olw'ekkumi afdalul anwa wa akmal kwe bulungi obusinga era bwe bujjuvu obusinga biidhinillah tabaraka ta'ala okusiba olw'omwenda n'olw'ekkumi amma okusiba olw'ekkumi n'olw'ekkumi n'olumu abamanyi bakireeta naye nga lubeera wansiko nga mutego guli wansiko okusinga guli ogusoose oba n'omutego omulala ogwokusatu annasuma ashura wahdahu kwe kubeera nga tusiiba olw'ekkumi lwokka ng'omubaka fakarihahu ba'd al-ulama baba bagamba nti tekigwanidde kitamu okusiba olw'ekkumi lwokka olw'ensonga nti omubaka yagamba nti tusiibe n'olw'omwenda luli sobole okwawukana ku bayahudi tegereka lwaki agamba nti annasuma ashura wahdahu kwe kusiiba olunaku lwa ashura lwokka kuba omubaka luyasiiba sallallahu alaihi wasallam kati omubaka nagamba nti singa naawangala omwaka oguddako nja kusiiba olw'omwenda n'olw'ekkumi okwawukana ku bayahudi kati lwaki anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bi mukhalafati al-yahud olw'okubanga omubaka sallallahu alaihi wasallam yabeeranga alagira okwawukana ku bayahudi kati bagamba nti kitamu okusiba olw'ekkumi lwokka olw'ensonga nti omubaka yalagira sallallahu alaihi wasallam okwawukana ku bayahudi naye ate warakhasa fihi ba'd al-ulama bawulama abamu mwana wattu ne babeeranga bakikkiriza biidhinillah kati olw'ensonga nti nabbi luyasiiba sallallahu alaihi wasallam era empeera zaalwo ozifuna biidhinillahi tabaraka wa ta'ala kubanga omubaka bwe yabuuzibwa sallallahu alaihi wasallam kusiiba olunaku olwashura yagamba nti Allah akusonyiwa amazambi ag'omwaka oguwedde biidhinillah tabaraka ta'ala naye nga mu byonna byonna ensiba entufu gy'olina okubeera ng'osiiba biidhinillah kwe kusiiba olunaku olw'omwenda n'olw'ekkumi biidhinillah mu mwezi guno ogwa Muharram biidhinillah tabaraka wa ta'ala mbagambye nti buli wonna w'owuliranga nti bw'okola kino Allah akusonyiwa amazambi bw'okola kino Allah akusonyiwa amazambi bw'okola kino Allah akusonyiwa amazambi ekitegeerebwamu amazambi amatono
amazambi amatono as-saghair amazambi amatono amma al-kaba'ir amazambi amanene go gavaawo na tauba bugaba gali wakati wo ne Allah tabaraka wa taala gavaawo na tauba bugaba gali wakati wo ne abanadamu n'abantu oyina kuzaayo ebyo byewabajjako obabbo kusonyiwa biidhnillahi tabaraka wa taala n'osooka okivaamu kati obulungi obumbutegedde biidhnillahi tabaraka wa taala era ng'obujulizi bwabo mwana wattu butuufu okuva ku mbaka ngere bwe tulabye sallallahu alaihi wasallam olunaku olwo min al-an olwaliro ennaku z'omwezi 4 mutunuulire lunaabeerawo ddi insha Allah tabaraka wa taala terubayitako okujja nga mulisibye okubeera nga twenyagira empeera مصب واجتبى الله تبارك وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.